Ky'Omukadde w'omwaka songa ate omutendesi wa Uganda Cranes asingisiddwa omusango gwa sexual assault. Mangi ge tukuletedde olunaku olwaleero oli ku Newspark Channel. Twagala okwebaza olw'okuba nti n'ofisaawo akaseera oba ofisaawo akadde n'olaba amawulire gano. Wonna weesinza okuba nti n'otulaba oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda oba wabweru w'eggwanga, tuula kalira kubanga tugakuleetedde. Tutandise ne Queen wa Bungereza munnange ono yavuddeyo n'Aganye Ekitiibwa Ky'Omukadde w'omwaka ekyabadde kimugonnomoleddwako. N'ategeeza nti awulira tasaanidde ekitiibwa kino kiweebwe omuntu omulala. N'abakyala wa Bungereza aweza emyaka 95 ono nno mu kwanukula ebbaluwa eyabadde emusaba oba anakkiriza ekirabo ekyokuba nti no ye mukadde w'omwaka. Yagambye nti omuntu abeera mukadde nga bw'awulira so singa abalala bwe bamulaba. Bw'atyo bwe yategeezeza. Naye kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2011 wa Queen wa Bungereza jjukira bambi nti ono yakava mu bulamu bw'ensi eno eyali ayitibwa Omulangira Philip ye yawangula ekirabo ekyo. Yakiwangula ku bamuwako ku kirabo eky'omukadde w'omwaka. Ono no yafa mu April omwaka guno era ng'aweza emyaka 99. Yafiira ku myaka 99 nga baali bamaze emyaka 73 mu bufumbo. N'abakyala okugaana munnange ekitiibwa kino ekyannamukadde kireeseewo oluvuuvuumo nti ddala wamma tewali mukazi ayagala kuyitibwa mukadde. Sharitah Namusoke amanyiddwa nga Mazzi MAWANVU ayanjudde omusajja we omupya ayitibwa Godfrey Kaweesa ng'ono nno nkuba kyeyo mu ggwanga lya America. Jjukira nti noono bambi waliwo era gwe yali akyazaako naye ne bitatambula bulungi. Kale n'olwekyo katusabe ku mulundi guno ebintu bibeere nga bitambulira ddala bulungi ng'ono si mufere okitegedde. Tusaba kimu kibeere nga it won't end in tears. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes twogera ku Micho bambi asingisiddwa omusango gwa sexual assault. Ono nno avunaaniddwa mu kkooti eya South Africa era n'asingisibwa emisango egiwerera ddala 2. Micho ekibonerezo kyalina okufuna kyakusibibwa emyaka egiwerera ddala 3 wamu n'obutenyigira mu bya mizannyo okumalira ddala emyaka 5. Wabula bannamateeka ba Micho basabye bakkirizibwe okujulira. Naye okusinziira ku kibiina ekitwala omupiira gw'ebigere mu ggwanga lyattu Uganda ekyafufa, abavuddeyo ne bategeeza nti Micho yabasaba akkirizibwe abeeko ensonga z'agenda okumaliriza mu South Africa. Okusinziira ku mukutu gw'amawulire mu South Africa gugamba nti Micho omusango yaguzza mu mpaka za 2021 mu African Cup of Nations qualifiers bwe yali omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Zambia. Omukyala n'amuleetedde obuzibu aweza emyaka 39. Ono yavaayo n'ategeeza nti Micho yamukwatirira wamu n'okumuwereekereza ebigambo eby'obuseegu. Kigambibwa nti omukyala ono yali amuleetedde kacaayi bwe yali alaba omupiira nti era n'abuuza Micho oba yali yeetaaga sukaali. Kaakati Micho n'ategeeza omukyala nga bwe yali yeetaaga sukaali omulala. Naawe sukaali gw'otegedde. Era n'asonga ku bitundu bye oba ku bitundu by'omukyala ebyekyama n'abikwata nako. Awo nno we wavudde obuzibu. Eyo nga tuvudde tugenzeeko ewa Cindy Sanyu munnange omwagalwa we ayongedde okulumya abayaaye. Prince Joel avuddeyo n'ategeeza nga tasuubira nti waliwo omusajja ayinza okuvaayo n'amutwalako Cindy. Era n'agambye nti mugumu nnyo olaba temwamutwala mu biseera biri, kati ssaawa eno bwe banaabanga bamumutwalako. Katufune Prince Joel ensonga eno abeere nga agikkaatiriza bulungi. Kati nga tebamubba gino emyaka gyonna. Kati ate waliwo omusajja ansinga.
gino emyaka gyonna tebasobodde kati mbunze kubanga wendi mu picture wali wagenda okujja mubbe nkusekeredde ate eyo nga tuvudde omukwano mu paaka enkadde bwo obunkenke bukyali bungi oluvannyuma lw'abatakisi okuwera nti bagenda kuyingiza mpaka emmotoka zaabwe mu paaka eno enkadde okitegedde mukwano ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala atogera ku KCCA akyasuubiza okuggulawo paaka eno olunaku olwaleero wabula nga bano beefudde ne basazaamu enteekateeka eno nga kigambibwa nti waliwo ebitanaggwa bwe bityo nno mukwano bwe biri embeera bweti mu paaka enkadde bweri buli muntu alina okubaawo ekibuga abantu abo bemulaba bonna bayimiridde ebbali wa paaka yaabwe balinze bagamba nti muyingire so yensonga ng'abakulembeze lwaki tuli wano era nsaba buli amanyi nti akyebuzaabuza ku lw'ensonga eno gy'oli yonna oba oli road mayor ng'okyebuzaabuza ku nsonga eno oba oli iddi ng'okyebuzaabuza oba oli kansala ng'okyebuzaabuza ensonga gye tuliko yakugulirawo bantu bannakampala paaka yaabwe n'abasaabaze bamanye nti wano we tuva nga tugenda abantu bababba mu kibuga kubanga tebamanyi we basanga na siteegi zaabwe so paaka yaggwadde eno toyireti ziizo weeziri era abantu ze bagendangamu yasi twabagamba nti bazitereeze era tuzirambudde bazitereeza endala balizizimbanga n'abantu bwe bali kubanga paaka era ebibaati twabijjako nga tutegeka lunaku lwaleero abantu basobole okuyingira paaka so yensonga ndooza lwaki ndi wano mu ssaawa eziddako mu maaso tuteekwa okugulawo paaka eno abantu beyagalire mu ggwanga lyabwe nsonga abantu abo bemulaba basafarize kupya emyaka 2 nga tebakola mulaba jjamu ali mu kibuga yonna tewali kwekwasa kintu kyonna paaka yawedde n'olwekyo decision ya council nze yendeese wano ate sirina kutiitirira ne bwankubadde waliwo ekintu kyonna decision ya council nga nze chairman wa caucus nga ffe majority mu council mbadde nina okutuuka wano ate tugenda kuggulawo paaka eno olwaleero era ffe tetugenda kuvaawo wano paka nga batekiniko bonna bakoze eki bajja tukooye okuwulira confusion ya minister nawulidde minister ng'agamba mbu paaka bagenda giggulawo mu December kubanga tamanyi oyo minister simanyani state minister wa Kampala ekyo tukiyinza kukkirizibwa council erina olukiiko lwayo ekola decision minister ayogera ngaani yes tumanyi nti minister mukamafu naye lwaki ta respecting the decision za council muwulidde ku CBS yesterday ng'agamba ejjako nga January December awo balina mu kubalaata Misa Kabanda nga minister naye ayogera kirala executive director naye ayogera kirala n'olwekyo ffe ng'abakulembeze b'ekitundu abakulembeze b'abantu tulina okulaba nga tutuukiriza kye twasalawo nga council eyo nno nga tuvuddeyo mukwano ebya maama Saamu si birungi omukyala bambi avuddeyo anagamba nti okuva maama Saamu bwe yakozesa abawala be ng'asaba ssente munnange amaka ge gayonooneka nga taata w'abaana bano yavaayo n'ategeeza nga bw'atagenda kuba nti addamu okumuwa obuyambi kw'ossa n'abafamire y'abaana bano ono nno naye katumufune ensonga eno abeere nga ajogerako zibu bwe nnina njogera ku bino kamera luli ezatukwata twali ffe twayogera ku ki nali njogera kusinga ku ky'abaana taata waabwe yanyiiga basenga baabwe banyiiga engeri gye baalaba abaana muki mu kamera ogwasooka covid yasooka banyiiga ne bagamba abaana tebagenda kuddamu kuba buyambi era kuva covid oyo yasooka maama Saamu ye byayogera nti bwali buyambi bannange nze yandeetera buleetezi kizibu nga mukazi munne ekyo teyandinkinkola kizibu ky'abantu babuulire abatamba ekizibu kye yankola yantikka omugugu kuva kuva olwo yayogera ebigambo ebyo siganya abaana nali mbayamba naye nga lange nali nyambibwako ku taata waabwe ne ssenga waabwe kuva olwo maama Saamu yeeyogeza n'ateekawo kuba yayagala ebyenfuna n'ateekawo abaana n'akuŋŋaanya kuba tewali mwana abeera mu kikomera kye n'olunaku n'olu kebe babaganda be baayogera kebe babaniiba be yakuŋŋaanya tewali ffe mwana abeerewe tewali na mwana ayingire ewuwe maama Saamu n'asanga omwana ku kikomera kyamukuba nze omwana wange baana bange yabakozesa n'akufuna obuyambi naye njogera gyanjogeddeko ku TV bannange Sajja Gadde n'akamu yabakozesa atya yabakozesa n'abateekayo mbusimanyanga baawe yagenda simanyanga abaana bamulekera abaana ffe simanyanga nze nagenda namulekera abaana nze abaana bange buli nnaku nali mbaweereza omutwalo gwa ssente
buli lunaku ndabirira abaana bange era nze Rema Mutoro tewali atamanyi ndabirira abaana bange nze Maama Samona tewali atamanyi ndabirira abaana bange kuva day one ndabirira abaana bange naye ebigambo omukazi we byayogera ku TV n'akyayisa abaana bange family yaabwe n'essaawa zino yazzeemu n'akyayisa abaana bange nazeemu era nanjogerako ebigambo ng'ebyo omukazi oyo yeetereze. Babawala abagambibwa nti be bateekebwa mu kamera okuba nti basabiriza ensimbi mu COVID. Ndowooza mujjukira COVID yawo nga yakatandika, nabo katubeere nga tubafuna obeewulirireko. Ensonga ezeeseza ku live wire ku bintu bya Maama Sam bye yakolanga agamba tuli baana be ate nga tetuli baana be. Bintu ki bye yakola Maama Sam? Yajja n'atukonkona ewaka n'atuyita, kati mu kutuyita n'agamba ono muweeyo abeere nga muwala we omulongo, ne n'asaba obuyambi, ne bamuwa obuyambi. Kati taata waffe ye agamba ki yatuzaala lwakubona gwe baakozesa. Nze nalimu naye just yagamba nze ndi mwana wa sisita we, ono ye mwana we omulongo. Nampa amannya nangamba n'ebyokwogera. Mannya ki abogerako? Yampa Namutebi babirye, nangamba njogerenga taata waffe we yatulekawo nga tukyali batera tusaba buyambi. Olwo lwaki mwakkiriza? Yabasuubiza ki? Oba mmwe ekigendererwa kyammwe kyali ki? Yali agenda tuwa ku bintu byasaba, yatugamba ebanamuwa ku ssente ajja tuwaako. Mmeka zali abasuubiza? Teyatugamba mmeka kubanga naye teyamanya mmeka ze bagenda muwa. Nze yaŋŋamba ne mugamba sooka okubire maama waffe nga waataliiwo asooka ayogere naawe, n'agamba ajja kumunyonnyola kasita ba mikwano. Naye kati yaclaiminga nga maama waffe simanga yali yamutusuulira. Maama waffe tamutusuulirangako byayogera. Maama waffe simanga yeetunda biki ebyo si bituufu, oba ensonyi azifuula obusungu. Kati agamba politics ffe tetwesimbangawo, kati politics ffe bitukwatirako. Bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero mukwano, tuzzeeyo mu field tubeere nga tukusakira amawulire amalala. Weekuumire ku mukutu guno, weekuumire ku News Park Channel, tuweerabire okunyiga ka notification bell akakadde kaba kakuyambako okuba nti n'oba kutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Ka notification bell okasangawa awewali subscribe ekiddaka oba awaddaka wewali akadde okakoonako bw'oti bajja kubeera nga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Wona weesinza okuba nti n'olaba amawulire gaffe, oyinza okubanga gwe mulundi gwo gusoose mukwano tukwaniriza ku News Park Channel. Bwe kubanga ate si gwe mulundi gwo gusoose naye ng'obadde tosubscribinganga mukwano okikole. Mukama akutuwere ky'osinga okwagala. Weekuumire kweno, tujja kuleetera amalala ge tunaaba tufunyeewo.